Ababodaboda balombye ennyumba ya Charles Lwasanga kigayibwa nti yabye pipi ya Edward Tasinga nga bagibye ku mugabo Ibro bali kumukwata akabadiya nemva ku piki jemo change mu balance nga imede maso ga piki musajja omulala yafudde mabega nankwata bwati olefo gya ababodaboda bakoze polisi yakuta abavuka babiri ne basibwa ku miguwa era ne bibuuzaako nzafandi wallahi kino nkirayira olukubanze ne musajja mu Isiraamu kino nkirayira wallahi nze sikutejinya sikute kitapa sikute nange sina kintu pikipiki ne lina BS noti satunyagi bajaji myufu era mugabo olwagimubyeko nakupira nanyiniyo esimo Tasinga nekiyakoze yakubidde abagimuguza kubanga baddemu akuma akagirondola akayite tracking device era batandikidde okunoonya weeri bagukidde mu kitundu wasawasula obo bazze ne batusanga wano ku stage tuli bangi ne bayitawo ne bagenda mu kitundu wennyini we tukoze eki we tugambye piki weeri ne basalawo ekitundu abo ababiri bazze na polisi waabwe abapolisi bana ne bakebera ennyumba eyeri mu piki tenavaamu nakati mweri eraga tracking eraga nti ekyalimu mweri tenagenda olw'okuba nti mugabo yabadde yetegereza yamukuta akabadiya bali kubatwala pikipiki yazze ayogera nti omubbi abadde n'ekirevo nga mumpi era olabye kuwaswa n'akisa nti emusajja yennyini omusajja oyo yabadde mumpi munenenene ng'alina amalevu neera we twatuuse we twakokonye ku nnyumba emu zibaddeawo bwe yafulumye ye yennyini namulabye nemwetegereza nga yuno ku makya abavubuka bakomye ne balumba ekyalo nga bagamba nti yakuuma akalondola pikipiki kabalaga nti eri mu kitundu era tebagenda kuvaawo okutuusa nga bagifunye atulabisizza nnyo ebbanga ddene ne bamwokyera piki wansi wali amawulire agera ndaga kyenjukira obulungi Bukedde TV wagatwala tutusaawo ne batusaba ssente ne tubagamba ssente tugenda zibawa naye musooke mumalirize omulimu gwaffe bwe bawulidde ekyo ate ne batukuba emiggo polisi n'amagye ebikulembeddwamu osi w'Uganda Apollo talimu abagenzi ku nnyumba egayibwa okuva mu pikipiki era olutuuse ne basanga bannannyini nnyumba tebaliiwo ayinza okuba yasibidde eno n'afuluma basanze akaseera akazibu okufuna bannannyini nnyumba okugula okwekebejja era bakubidde nannyini nnyumba esimu najje nagulu ne batandika okukebejja ennyumba naye nga pikipiki yabaddemu omwaka ogwedde nga 2022 omwezi gwa January twakulaga embuzi yawaswa bwe yajjirayo omusajja akama omusale nga ayagala okumutwalako emmotoka ye kyokka abuteze ne bokya mu pikipiki ye ojja nansibira ko nambuuza oyagala ki nemugamba nva kuleeta mukyala wange tuva mutwa nemugamba leka nve mu mmotoka oyagala ki nagamba tuva mu mmotoka kati najjayo ekiso mu ngeri empoliisi enansa nekuta abavubuka basatu lwakusangibwa n'amasimu akusoba mu 7 ensimbi enkalu ne TV empitirivu ebiteeberezebwa okuba ebibbe abakwate kuliko Mutesasira Fred Mwesi Pasco ne Mbaka Kigozi nga basangibwa ne TV 30 ufa n'ensimbi enkalu eziwulira ddala obukadde 8 abakwate bayingirira edduuka lya Bazirushaka Derek ngenda kusoma omwezi 9 omwezi guno ne bakuulira n'ebintu bye nga bwalambulula mba nkyaliko ka distance bampita bangamba edduuka baalime Luko yesigire nga by'okumugeza wa polisi mu Kamene Emiliano akisiza okukwata abavubuka bano okunoonyereza kwe twakoze twasobola okukwata asikaali yali akumye ekyekifo era nga asikaali ono twamusanze ne TV ezimu ku ezo zitaweza okukwatisa abadde zizabbibwa batuusa abo Lugendo Crispo ne mutya abadisa ne bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.